siba abava mu kibuga nga muyise abakatwe esaidi zeno katwe no wansi ne babasiba n'abayingirira eno waggulu nga mu kikko ne babasiba kati ne bagamba nti tugenda kufuna emmotoka eziva e Makindye tufune n'emmotoka eziva ku Entebbe Road n'eziyingira okuva ku Masaka Road ezo ne zisooka zitambula ne basiba kati ngo wano ku nkulungo tewabeera mmotoka zonna mubeera zonna ziri mu kutambula butambuzi naye kakati ngeri gyebakikozedde okumala ebbanga ddene kyemmanyi bako bagenda kuwummula mu kakati kikaseera ate nawe weebereremu omanyini kakati jamu tuyinza okumuddamu mu bungi kale kakati oluvannyuma lw'enkiiko zino okuggwa olunaku olw'ejjo twaweereddwa omukisa naffe wano ne tukyaza ku Katikkiro wa Syatini Mukuumaddamula ye yamwaniriza era okukakkana nga bagenze mu kakkalabizo eyo gye bayogeredde ebisinga then ne bajja mu lukiiko lw'abamawulire bavudde mu lukiiko lw'abamawulire ne bajja okulambula ebitongole eby'enjawulo ebiri wano mu Bulange Mmengo era nga awamu ku we baasobodde okuba nga batuuka we wano wennyini wentuulidde ddala ku BBS Terefayina so ne ku CBS bagenzeyo n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebyayogeddwako byabadde bingi nnyo mu nsisinkano eyo kale twagala okubibaza okubeera nga ate bannange mwazze ne mutulambulako abeeyo mubatulabire mubagambe tubalowoozaako nnyo ate nze omukolo ogwo wala omukolo gwabwe ogwo gwe bakola bannaye gundeetera ekirowoozo nti oba nsibukeeyo kale awo nga tuvuddeyo ate tweyongereyo okusobola okubeera nga ate tumanya ebintu ebirala ebyabadde sayidi zeeyo kakati olunaku olw'ejjo Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Nabbanja Musafiri yabadde alina okukwata beach enemanyiddwa nga Botanical Beach mugimanyi ng'ogenda ku Zuboti naye wansi wano waaliwo ndooza yali tasoba ekyaliwo spinewal nga sigendayo waliwo taso then wova oboboka hoteli ngemu basina kindi otuukira ku Botanical yennyini bwe watyo then wano okkirira eri ku zoo kakati beach eyo abadde yadde alina okugijja ku bannaffe abannaro National Agricultural Research Organization agikwate agiwe abannaffe aba wildlife kakati wakati muketerekereraako omwana yabadde ayera okulinaana n'ebbaala emu eri ku beach eyo kwe kuzuula bomu enkolerere ne bannaffe aba bomu squad department ya police basobodde okubeera nga ate basitukiramu okukakkana nga bomu eyo bagitaakiriza naye okusinziira omu gwe baafunyeeko yagambye nti bomu eno erabika okuba nga ebadde emaze ebbanga ddene mu kifo ekyo zezimu ku bomu ezibadde ziruddewo so target teyabadde ya Ssaabaminisita wa Uganda teyabadde ya Ssaabaminisita naye ndowooza engeri gyeyabadde nti nno yabadde agenda kukyalako awo so vigilance ne yeeyongeramu okukakkana nga ate bagudde ku bomu eyo kale ebyo nno byabadde sayidi zaawo nekisinga obukulundi bagiteguludde kakati okukungulagira Honorable Cecilia Ogwal kukyagenda ddala mu maaso gwe awulira omulundi ogusooka Honorable Cecilia Ogwal yabadde omubaka omukyala wa district y'e Dokolo era nga y'omu ku ba legislators abadde bakyasinze okumala ebbanga eddene nnyo nga basaavinga mu palamenti ya Uganda omwaka gwa 1996 lwe yeesogga palamenti paka Katonda lwamuyise omwaka guno gwa 2024 naye kaakati okusinziira ku mukubiriza we palamenti y'eggwanga Right Honorable Nalongo Anita Anet Among yavuddeyo n'asaba bannayuganda ne bannaddiini okwongera okuba nga ate bakwatiramu okuba nga ate basabira palamenti y'eggwanga olw'okuvaawo kw'ababaka ba palamenti abangi mu bbanga lino ettono ery'emyaka 2.5 kinajjukira twali tutandika ekisanja kya palamenti eno eyali sipiika wa palamenti Jacob Olanya yava mu bulamu obw'ensi eno twayitawo akaseera tekaali kanene nnyo omubaka amanyiddwa nga Patrick Okabe n'afiira mu kabenje era ng'ono yali mubaka w'esserere omwaka oguwedde nga tuguli wakati awo munabijjukira munnange ebya engola eyakubwa amasasi omukuumi bwe then ne Honorable Cecilia Ogwal y'omu kwabo boyinza okuba nga ate oyogerako ku bubaka ba palamenti abavudde mu bulamu obw'ensi eno kale kakati olunaku olwo gye twali ku All Saints Cathedral ebyo byonna munnange gyabyogeredde speaker wa parliament
kakati olunaku olwavudde mu kkanisa awo ne twolekera eddokolo ate munange Mama Cecilia abeere ng'ate asiibulako ne ku balonzi be ababaddewo ebbanga eddene nnyo abatuuze mwawangaalidde okumala ebbanga eddene era nga tugenda mu maaso okutwogera kati okukungubaga kwatandise okuba kugenda mu maaso eyo mu mambuka ga Uganda naye nga enteekateeka ekyayimiridde nga bwe twagikutegeeza olunaku olw'omukaaga Honorable Cecilia Ogwal agenda kubanga ate awummuzibwa ku bijja bya bajjajjaabe ate abeere nga ate awummula. Kinajjukirwa nti okuziika kuno gavumenti ya Uganda yeetebettebedde eddimu era nga buli kimu biruzi ziri wansi wa mikono gyayo. Kale ebyo nno nabyo ndowooza biri awo mulina okuba nga ate mubitegeera naye nga ebigambo ebyayogeddwa ku Honorable Cecilia Ogwal kwe kubeera omukyala omulwanyi omugumu ate alwanye nnyo okubeera nga ate alwanira eddembe ly'abakyala n'okulwanirira eggwanga ly'e Uganda. So ebyo nabyo tujja bimujjukirangako nnyo mu nsonga efanaganako bwetyo. Kale tukyagenda mu maaso n'ebintu ebyenjawulo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo ate okusobola okubeera nga ate tubitegeera bulungi nnyo. Kaakati ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde bannaffe aba United Forces of Change balina enteekateeka era nga muzimu ku nteekateeka zaabwe ezaali zakwekalakaasa naddala ku nsonga z'ebinnya ebyali bifuuse obuzibu mu ggwanga muno naddala mu makubo g'omu Kampala muno mu site mwe tutambulira. Kaakati poliisi yasalako amaka gaabo abaali bakulembeddemu ensonga eno era nga ku maka ago mwalimu amaka g'omuloodi Elias Lukwago wano poliisi yagasalako amaka ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere gasalibwako n'amaka ga Dr. Kanokiza Besigye nago gasalibwako. Naye kakati oluvannyuma lw'okufundikira enkuŋŋaana zino ezibadde zituwuuba n'amagye gavuddeyo mu maka ag'enjawulo gye gabadde gagumba okumala akabanga era ndowooza ne kigarantinga eddembe ly'abakulu bano okubeera nga kati balina ebbeetu okuba nga ate beetambuliramu n'okukola emirimu gyabwe. Naye kakati ebimu ku ebyo ebibadde byatambulira ennyo mu kusalako amaka g'abannabyabufuzi abo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olw'okutaano yeemulula n'ava mu maka ge Magere era okukkakkana bamwekangira katwe gye yasimba ekitooke. Bwe yamala okusimba ekitooke yaddamu okulabwa ku lunaku lwali lwa Sande ng'agenze mu kkanisa okusaba. Bwe yamala okulabwako ku lunaku bwe yalabwa ku lunaku olwokutaano yaddamu okulabwako ng'ali mu katale ali mu kulya kikomando. Bwe yamala okulya ku kikomando twaddamu okumulengerako ng'agenze mu kkanisa kufuna mikisa. Bwe twamala okumulaba kuva mu kkanisa twaddamu okumulengera ng'ate ali mu takisi atambula. Twagenze okuddamu okumusanga ng'ali mu maka ge. Era bwe yakomye mu maka ge ekisooka yayozaayozezza bannayuganda abeetabye mu nsonga yaabwe eno ey'okwekalakaasa nga basimba ebitooke mu binnya kubanga agamba nti nno ebinnya ebimu byazibiddwa at least mu kaseera ke babaddemu awo. So n'agenda maaso n'agamba nti nno tebagenda kuwummula we baakoma we bagenda okuba nga bakola ki batandikira era ng'agamba nti bo nga ba National Unity Platform ensonga y'okubanja abantu baabwe tennakoma tennasirika ekyagendera ddala mu maaso era bwe baakoma bagenda okuba nga ate bakola ki batandikira. So ebyo nno byebimu ku ebyo ebyafulumya olunaku olw'ejjo n'ebirala bingi nnyo tugenda okuba nga tuyita mu mawulire ag'enjawulo nga bwe gafulumye olunaku olw'eggulo. Kale okyali ku BS Telefayina eddakiika ziri 17 ezakayita ku ssaawa emezi amakyago olunaku olwaleero. Ngenda kwetooloolamu katono nnyo tukomawo ebya Africa Cup of Nations ekyagenda ddala mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo gakyafuluma. So gwe kyogenda okuba nga okola Telefayina togikwatako kankomewo.